Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. TV nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo subscribing o liking atela o sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye natera abatuteekamu ensimbi fenga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako bu videos bwo obwenjawulo y'omukulu jjajja wafula era nga jjajja wafula asangibwa Bujiji Katosi Road era nga woba ogendayo ovira Ntenjeru nkugambye jjajja wafula yateekamu ensimbi fenga aba Glosh TV natera jjajja wafula akola ku nsonga zino wamanga gwe wenango otawanyizibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategerekeka byanfuna n'ensonga endala jjajja wafula aba asobola okubikwasaganya gwe wenna osobola omukubira ku kanamba k'essimu kano 0759 33 64 46 nkugambye nti jjajja wafula akola ku nsonga zino wamanga gwe wenango otawanyizibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategerekeka byanfuna gwe mukubireko bukubizuka namba ako k'essimu osobola okubanga akukwasaganya gwe mukubira bukubizuka namba ako omugambe nti akanamba konna kajje ku Glosh TV ne bangamba nkubireko ninamu ensonga bwezi ne bwezi tezinsumbwa so nandyagadde obeere ng'okola ki ng'onkolako nkugambye nti asangibwa Bujiji Katosi Road era nga woba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru ng'onyigamu akanamba k'essimu kano 0759 33 64 46 gw'onyigamu munyizika namba ako ng'omukubirako ng'omugamba jjajja wafula ndi wano Ntenjeru nkoze ntya okutuukako awo nyininyini wooli ajja kubanga akubuulira engeri gy'oyinza omutuukako. Glosh TV kwoli natera tukuleetedde list ya Bajjo era ngono yafulumiza list ey'abayimbi ne sente ze balina okubanga basasulwa okuyimba era ngono yagenze mu maaso n'atusunsulirako abayimbi 30 ye basuubira nti be bandibadde nga basasulwa mu Kampala wano okuyimba mu bifo ebyenjawulo. Nga listi ya Bajjo eno gye yafulumiza yaleetedde abayimbi ab'enjawulo okuva mu mbeera omuli Ronald Mayinja, Mathias Walukaga kw'ossa ne Kato Luwama era nga bano baavuddeyo ne bagamba nti listi omukulu Bajjo gye yakoze yabaddemu engeri y'okuvoola nti toyinza kuteeka abayimbi abamu ku ssente bwe zityo ng'era nawe bw'olaba listi bw'eyitayitamu awo mu mpolampola nga bw'obiraba so abayimbi ab'enjawulo oba n'abantu ab'enjawulo baavuddeyo naye oba nti bakomentinze ku kintu Bajjo kye yasobodde okubanga akola ati Bajjo bwe yavuddeyo n'amenya listi y'abayimbi be yataddeko 30 ne ssente ze balina okubanga basasulwa okuba nti baperforminga mu bifo ebyenjawulo yavuddeyo n'agira David Lutalo $4,700,000 Shiba $6,000,000 Ed Kenzo $6,000,000 Camille $5,000,000 Winnie $3,000,000 Rema $5,000,000 Misa Chisatu $3,500,000 King Saha $2,300,000 Fake Famaika $2,300,000 yavuddeyo ng'amenya abantu bano okusinzira ye kansubire nti ndowooza listi eno gye yakoze teyabadde mu ngeri yakuba nti yabadde avoola abantu abamu ekintu kino kyaleetedde abantu ab'enjawulo okuba nti tekyabasanyusiza nga bagamba ekintu omukulu Bajjo kye yakoze tekyabadde kiki tekyabadde kirungi tweyongera maaso n'essi yaffe nateekako white band 2 ku $5,000 Grenade emu mu kitundu Mudra mu kitundu Azawi 2
emitwalo 4 bebe yamutadde kamu bannaye bano olutalo lwabwe baluliggwa kuba bw'otunulira statement gyakoze wansi wano teyabadde statement nnungi n'atuleetera vinka wansi wano yamutaddeko emiliyoni 2 ku 2 Ronald Mayinja ono yamutaddeko emitwalo 2 ku mitwalo 4 Big I yamutaddeko emitwalo 5 ku mitwalo 8 netweyongera mu maaso n'agenda mu maaso wano nga still era agezaako kuba nti abayimbi ab'enjawulo alaba nti abateeka mu prices bakola ki ezibajjamu netulaba wano Juliana Kanyomozi yamutaddeko emiliyoni 4.6 kusaasira emitwalo 2 n'okweyongerayo Gujofule Lutaya 1.5 n'okweyongerayo waggulu Mathias Walukaga yamutaddeko emitwalo 7 ku kamu emitwalo 2 era ng'ono Mathias Walukaga olunaku olwaleero yavuddeyo n'aba nti ekintu mukulu Bajjo kye yakoze yenga ye tekimusanyusiza era ye akirabye mu mbeera yakuvoola ntibayinza muteekako emitwalo 7 ne tulaba Irene Namatovu yamutaddeko 1M n'okusuukako awo netulaba abayimbi ab'enjawulo nga naye bw'obayitayitamu awo mpolampola mu lisiti eyiyo nga wengezaako nange okuba nti nkola ki mbakufunira wano so gwe kyolina okukola bwekuumire bwekuumizi ku Grosh TV lisiti nkyagikuwa nga naye bw'ogezaako okugiyitamu mpolampola oleme gamba nti ekintu Grosh TV information gye mutuwadde si eyo so ngezaako okuyitiramu mu miwendo gya oba mu prices abayimbi bano ze balina okuba nga abafuna nga naye bw'oyitayitamu mu mpola mu kyeyo kyenkoze ki kyenkuwadde n'atuwa wano n'antume 1M ku 7 Haruna Mubiri 1M n'okusuukako Palaso miliyoni 3 n'okudda waggulu n'okudda wansi oba waggulu awo Fred Sebata kamu mwana Eddie Yawe yamutaddeko kamu kitundu n'atuwa wano Afrigo Band yakitaddeko 7 ku miliyoni 8 Chosen Becky 1 ku 1 kitundu Liam Voice emuku emu 3 era n'agamba nti bano be bayimbi be 30 abali signed under Bajjo Infants National Coordinator of National Promoters Association era nga yagambye nti bano be bayimbi ye nga ye bakoze ki batadde ku list ye so n'agamba wansi wano nti as promoters we must follow this otherwise artists you're killing this business by overcharging era nga yasayininze wansawo so tagala mugambe nti ebintu bino bebigambo bino bya Grosh TV ebigambo bino byavudde mu kamwa kani ka Bajjo so muganda wange nja kujjukiza genda wansawo subscribe ngo like nga atera sharing ate ngera nyongera okujjukiza omukulu ateekamu ensimbi fenga ba Grosh TV ne tubanga tukutusaako videos ezenjawulo yo mukulu Jjajja Wafula era Jjajja Wafula na asangibwa Katosi Road era nga obogenda yo viramu Ntenjeru gwe kastotuke Ntenjeru of course Jjajja Wafula obokoze eki oba omutuuseeko Jjajja Wafula akola ku nsonga ki gwe nange otawanzibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategeerekeka byanfuna gwe munoonyeko bunoonya kanamba k'essimu kano 0759 33 64 nyongera okuddiramu akanamba k'essimu kano 0759 33 64 Yomukulu Jjajja Wafula atekamu akasimbi wano fenga ba Grosh TV ne tubanga tukutusaako video zo ezenjawulo so mukubireko obukubizi gwe kasito omukubira ngo otuse Ntenjeru mugambe nti Jjajja Wafula akanamba konna kagiye ku Grosh TV so inamu obuzibu webuti ne webuti nsaba onkole ku gasotuke Ntenjeru ngo onigamu akasimu ako ngo omukubirako mugambe nina obuzibu webuti ne webuti nzize kunkolako so tewerabira muganda nange ku subscribinga ate era gwe wenna ng'oyagala okuba nti olanga nafe aba Grosh TV nja kusaba muganda wange ng'olina business strictly this number is for business gwe nange olina business gasobola okuba nga tugikuba abantu maaso tunyonyeko ku namba y'essimu eno 0750 31 nyongera okuddiramu akanamba 0750 31 enamba eno gye nkusomedde yabo abo bokka ng'oyagala okuba nti olanga naffe aba Grosh TV tusobola okuba nga business yo tugikuba maaso so mulabi waffe nyongera okwebaza okuba nti otugobera wekumiza bwekumizi ku Grosh TV bingi tukyabireeta tovaawo